Abayizi n'abasomesa ku masomero ag'enjawulo batandise okujaganya oluvannyuma lw'ebigezo bya Siniya Eyokuna ebyatulibwa omwaka oguwedde okudda era nga bano bakoze bulungi. Ne ku ssomero erya Brima High School e Kawempe-Tula abayizi tubasanze n'omukulu waalyo nga bali mu ssanyu olw'okuyitira waggulu ebigezo. Activities of integration ne tuzimonitoring, learning outcomes ne tuzimanya ezirina okusomesebwa, approaches za questions ne tuzimanya n'ebibuuzo ebyenjawulo ne tumanya bwe balina obby-approachinga. Kwegamba ekyo kyatusobozesa abaana baffe empisa tubassaamu empisa, ekyo kituyambako okubanga abaana basobola okukola ki okuperforminga obulungi nti omwana alina empisa awulira ne instructions. Omu ku bakulembeze b'essomero lino Hamad Mawejje atubuulidde engeri abayizi gye bakozeemu ng'abayizi beebaziza Katonda olw'okubasobozesa okukola obulungi. Abaana baffe bonna be twatuze 75 bayitidde mu result 1 ate nga si kuyitira buyitizi mu result 1 naye omwana asinze afunye A mukaaga n'afuna ne B ezisigadde, abalala balina A balina zi B. Twebaza abazadde mwenna abatuwadde abaana ku Brima High School, ate ne twebaza n'abasomesa ababasomesezza obulungi. Twebaza gange nze nato Rebecca, Brima High School 2025 former candidate nga nafunye C throughout muzonna nafunye C era nepitya mu result 1 era nebaza abasomesa bange bonna abansomesezza nti beebale nnyo beebalire ddala ne director nga nebaza abasomesa bange bonna ndi musanyufu nti nno nayise era nebaza abasomesa bange ba director bonna abasomesa batubeereddewo mu buzibu bonna era nebaza n'abazadde baffe munnanga batuyambyeko okusoma school fees then tusobola osoma obulungi okutuuka wano we tutuuse. Nyigange nze Rahmanassa nebaza abasomesa bange bonna okumbeererawo nayise nakoze bulungi result 1 era mbebaza bonna abasomesa bange nebaza n'abazadde bange okumbeererawo kunsasulira school fees. Tonda olw'abaana baffe okuyita obulungi baperforminze bulungi nnyo bonna bafunye result 1. Twebaza ba director b'essomero olw'okugula ebikozesebwa, twebaza abazadde olw'okutuwa abayizi ne mubawa n'ebikozesebwa, twebaza abasomesa b'essomero bonna abeewaddeyo okusomesa abaana ne twebaza n'abaana olw'okusomesa. Sebo Gen Joseph yakusakidde eggwira lino ku KTV Amalindire.